Ewajja Zula maziga merere byabize dda akatambi ngenda kubeera nga nkakuzanyira buterevu mu maaso awo naye nga nkwaniriza ku mukutu guno ogwajjika media. Nkusaba likinga video eno nawe atanaba ku subscribinga, nkusaba obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini ne Pastor Bujingo naye bibye si birungi akatambi nako nkalina mu maaso awo ngenda kubeera nga nkakuzanyira buterevu. Tutandise ne Hajjati Zula kankuwa akatambi n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso. Ebibuuzo bye neebuuza kuba nammwe mwabyebuuzizzaako nalabyeko abakyala ba Hajjati nga bagamba nti babagambye okuwa muganda waabwe Beiro beetaaga obukadde 3. Ekibuuzo ekyo sinakitegeera bulungi, nsabye kitegedde okinnyonnyole. Obukadde 3 omulamuzi yabwagala, balooya be babwagala, kubanga looya wammwe MP wa ggwanga mukiriyalinge eya mujja kulowoleza abantu nti looya wammwe yabasabye obukadde bimeka 3. Kyembuuza Beiro yakugula sinnakitegeera bulungi, yakitegedde nsaba okittaanye tukitegerere wamu. Obukadde 3 bwaki twakoma okumanya nga Hajjati nti natayagala kubba bintu kati era obukadde buno 3 nabwo era Hajjati yabwagala. Bannaye mututabula mutwe, ani ayagala obukadde 3 okuwa muganda wammwe Beiro? Kale kitegeeza bw'aba muwa Beiro mba mwawaddeyo obukadde 3 obwabasabiddwa. Bannaye kamera nnungi naye bw'oba toli ku bwangu kamera osobola ogyerekereza. Tusaba mutunnyonnyola awantu awo Abannayuganda bategeerewo ani ayagala obukadde 3. Looya wammwe, mulamuzi, ani abyagala tumutegeere bulungi. Yes, buterevu yonno ye mukyala Nalongo Kitone kansubire mumwerabiddeko nsonga za bukadde 3 busimanya ezirina okuweebwayo Haji okubeera nga aweebwa Beiro. Baba bijjawa timu Hajjati ebigambo bwe biti bifaanaganako bityo mu bijjawa ani yabagambyeko nti obukadde 3 bwe bwetaagisa Haji okuweebwa Beiro? Mugoberera propaganda nno. Kale nno ate bwe tweyongerayo yo famire ya Haji erina kyegamba. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Bannange mbanyumiza ki akatambi ke twakoze nga bannyina Ali nga tugezaako okwedifendinga tiimu Zula yakasazeemu era kegenda ebungeesa nti bannyina ba Ali bakkiriza nti Ali yazza omusango. Bannaye si kituufu, ekintu kikyamu, akatambi kagenda katambula bakatamyemu, ekyo kiraga obunafu bwammwe. Era ekyokubiri omusango guli mu kooti, tulinde kooti kyenaasalawo. Ffe tulidde okugwa ne Ali n'okusituka ne Ali. Kooti bw'enaasala kyensaze, kooti y'abantu. Ffe tulinayo kooti ya Allah. Kooti ya Allah gyeri yetulwanirira. Oyo nno ye omu ku baganda ba Haji Ali essaawa eno gwe twogerako ali emabega w'emitayimbwa ku nsonga z'okubeera nga kigambibwa nti yakabasanya omwana Nesha ekitanaba kutegerekeka oba ddala kituufu oba bikyamu nga bwe bazze babyogera. Kakati nno waliwo akatambi akafuluma emabega kaawo, yali interview. Abakyala bano babakolako interview oluvannyuma lw'okubaawo ebigambo ebigenda bitambuzibwa nti waliwo abakyala abayambala obukaaya ne beebikkirira ne bagenda mu ofiisi ya minisita omu nga beefudde baganda ba Haji ne balyoka batuuka eyo ne basala ku Haji omugambo ne bagamba nti ddala kituufu muganda waffe yakwata. Kakati oluvannyuma lw'abafere abo okugenda mu ofiisi eya minisita, baganda ba Haji abaddala baavaayo nga boogera nga bagamba nti muganda waabwe bo nga bo tebagendangako mu ofiisi ya minisita yenna, era abo abagenda baali bafere, baali bayaaye, baali beenoonyeza byabwe, sinakindi baali basasuddwa okubeera nga bakola omulimu ogwo. Era ne bavaayo ne bategeeza nti bo muganda waabwe gwe bamanyi tasobola kubeera nga akwata Nesha. Kakati nno akatambi ako kennyini waliwo abatiimu Hajjati abakakwata ne bakeeditinga oba bakozesa AI. Kati mu kukeeditinga ne balaga nti famire eno yali eyogera nti ddala kituufu Haji yakola ki, nti ddala kituufu yakwata, nti bano baganda ba Haji baali boogera nti ddala kituufu Haji yakwata. Bakeeditinzeemu katini
naye era twamaze ne tukola ki twamaze ne tubagwako. So oyo muganda wa Haji Ali gwe mulabye abadde ayogera ku nsonga ezo. Ate bwe tweyongerayo maaso n'amawulire amalala, nsonga za Pastor Bugingo zikutte wansi ne waggulu. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Erinnya lya mukama waffe lyebazibwe. Muli mutya bannayuganda, nsaba mukuwadingire vidiyo eno egende wa Bugingo. Bugingo osibye otya oli otya eyo? Nawulidde Sarah gye wasabidde abantu abo gwe boyita abalabe bo ng'obasabira nti bafe baggwewo mu nnyumba zaabwe tewabulangayo mirambo. Bugingo nziza okukubuuza, mukama waffe Yesu baali bamukomerera ku musaalaba nga ali mu kutununula ne bamukomerera ku musaalaba, Sarah ki gye yasabira abaamutulugunya? Yabasabira Sarah ki abaamukomerera? Yagamba mukama waffe basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Gwe abantu basabidde Sarah ki? Mukama emirambo tegigwa mu nju yabe bafe bagwe ku kabenje bafe. Bugingo Sarah ki eyo gy'osaba? Sarah ki eyo gy'osaba? Mukama diro yatugamba okuwalana abantu abatatwagala, yakitugambako ddi? Yatugamba twagale n'abatatwagala kubanga naye kennyini Mukama ayakisa omusana eri abamwagala n'abatamwagala. Mukama atonyesa enkuba eri abamwagala n'abatamwagala. Mukama yatugambako ddi tulina kwagala batwagala bokka? Yagamba mulabewo waba alumwa enjala muwe ekyokulya. Omulabewo waba alumwa enjala muwe ekyokulya. Bugingo ekigambo kusonyiwa kyaddawa mu bulamu bwo. Ekigambo Holy Spirit Mukama bawo okulungamya sindika omwoyo wabalumirize. Bw'obanga byebanjogerako bituufu nsaba Mukama okyuse. Bw'obanga byebanjogerako bikyamu Mukama nsaba obasindikire omwoyo abalumirize ekibi. Ebigambo Holy Spirit omwoyo mutukuvu byaddawa mu kamwa ko. Lwaki akamwa ko Bugingo katambulyako kigambo kufa? Mukama batte. Mukama bafire mukasiba benje. Emirambo tegiva mu nju yabe. Lwaki olulimi lutambulyako ekigambo okufa? Tubuliro oli mu bwakabaka kiboweereza bwa Katonda oba bwa Sitaani. Kubanga kubakabaka bakatonda tewaliyo muntu aweereza Mukama ng'olulimi lwe lutambulirako kigambo kufa kutta ngali mu bwakabaka bwa Katonda. Wabula ebyo bibeera eri mu bwakabaka bwa Sitaani ye wali abatambulizaako okufa ku lulimi lwabwe batambulizaako kutta. Bugingo najja nenkola vidiyo nga ngamba begayirizi bakusabire. Naye nkugamba nti Bugingo Mukama kubyambikulira nayogerako bwe kati. Singa nzija n'enkwabya bye wakola ogenda kwekuddawo. Singa nzija n'enjogera gwe byolowooza abantu batamanyi n'embyogera ogenda biddawo. Sooka ombulire Bugingo, essaala gye wasabye ng'osabira abalabe bo eyinza etya okusikiriza omuntu atali mukkiriza okujja mu bulokole? Ng'omusumba kennyini asabira abantu kufa bufi, asabira abantu kugwa mu kabenje, asabira abantu ennyumba zaabwe tezivangamu emirambo. Lwaki ekigambo ky'okutta kiri ku lulimi lwo? Kiki kyotegeeza? Oyo ye mwoyo mutukuvu ebyo byakugamba okwogera. Mwoyo mutukuvu yakulungamya ng'oyogera oba aliwo omwoyo ogwakwambala omubi ogwa Sitaani oguli mu kubikwogeza gwe ngamba abantu bakusabire ne banvuma? Olowooza sibimanyi nze? Mukama yabimbikulira dda byonna mbimanyi. Yes, ibutereve ensonga nno bwe zityo bwe ziri side zeeyo. Kansubire nti ebigambo by'omukyala oyo mubyewuliriddeko talina kigambo kyonna kiwoomu eri Pastor Bugingo. Pastor Bugingo oluvannyuma lw'okuvaayo mu ssaala enkambwe. Era nga essaala eyo eyogezezza abantu ebigambo bingi nnyo nga beebuuza ebibuuzo bingi tekigendererwa kya Pastor Bugingo kyekiriwa. Pastor Bugingo okukuba essaala efaanaganako bwetyo ng'agamba agiweereza balabe be, mu butuufu mazima ddala ekigendererwa kye ikiba ki? Kubanga n'ebitabo ebitukuvu bitubuulirira okubeera nga tusonyiwa. Okitegeera akusobezza n'obeera ng'okola ki? N'obeera nga omusonyiwa. Naye Pastor Bugingo ye yayise ku kituuti n'abeera nga asabira buli mulabe we okubeera nga afa, okubeera nga emirambo tegiggwa mu nnyumba ye, okubeera kwegamba ekikolimo n'akisemberezaayo ddala ne ku baana ne ku bazzukulu be, n'agamba n'abaana baabwe bonna babeere bwe batyo olwakalebule gwe bantambuzaako olw'okubeera abalabe bange. Kwegamba obutambi obwo bwaleetedde abantu bangi nnyo okubeera nga beebuuza ebibuuzo nti newankubadde kale
newankubadde kale pasita ye abamukuba bangi abamulumba bangi ne Saala bwetyo yandibadde adda mu nkukutu n'ayogera ne Katonda we n'agisabira mu nkukutu wabula si mu kamera. Jjukira omusumba yenna abeera mukulembeze era abeera kyakulabirako eri abantu bangi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Kakati omusumba bw'abanga asaba Saala ezifaanaganako bwe zityo kyakulabirako ki kyawa abantu abalala abali eyo abamwegomba okubeera nga ye oba abamulaba oba abalina kye bamuyigirako naddala endiga ezo zennyini zasumba. Kwegamba ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu era ng'abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu olw'Essaala omusumba Bujingo ono gye yasabye eyafulumye mwenna gye nsubira nti mwagirabyeko kuba nagibatereddeyo ku peegi yange. Nyongera okujjukiza nti ekyaleese obuzibu okubeera nga omusumba asaba Essaala eno waliwo amawulire agabadde gatambuzibwa emabegakaawo nga waliwo omukyala ayogerebwako amanyikiddwa nga Irene ono nga kigambibwa yafiira ku kyaki eya Pastor Bujingo mu overnight emu era nga ebyo bye bisinze okubeera nga bireeta obuzibu kubanga abantu bangi nnyo bazze babyogerako wabula omusumba ye teyasobola kubeera nga abyogerako. However bisobola oba ebifu oba bisobola okuba ebituufu. Kuba tetunaba kuwulirayo story eva wa Pastor Bujingo nti oba ddala omuntu yafiira ku kyaki yo osanga twandifunyeyo update yonna n'olaba tetunnafuneyo update waliwo ne possibility okubanga ebintu si bituufu ng'omuntu teyafiira ku kyaki ye nga waliwo abamulwana. Bapasita nno balina entalo temunnaba kukkiriza naye ne mbasumba abo betutya betugoberera nabo balina entalo mpitirivu nnyo nga bw'okiwulirira beerwanyisa buli omu ayagala kubeera ku top buli omu ayagala kubeera waggulu. So waliwo possibility nga waliwo abasumba abali mu kubeera nga bamulwana nga n'ezo story zonna bayiyanjiye era waliwo ne possibility okubanga bituufu kwegamba amazima Katonda yakola ki yagamanyi. Naye tunaba tufunye updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Jika Media. Nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Twera kutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video nojja kubeera nga ogimperedde like mwabatobera eweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.